Kalusu oba foot and mouth disease mu lulimi lw'abasomi kye kimu ku birwadde by'ebisolo ebisinga okusuza abalonzi mu Uganda nga bakukunadde nga lumonde mu bikata. Buli lwabalukawo mu kitundu abalonzi bakosebwa bya nsusso kubanga ente n'ebizivaamu byonna gamba ng'amata, amaliba, omuzigo n'ebirala bisibwako kantiini obutaddamu kutambuzibwa okutuusa nga kimaze okulinnyibwa ku nfeete. Abasawo b'ebisolo abavunaanyizibwa ku nsonga ng'ez'okutangira ekirwadde kino babadde basanga okusoomozebwa okutuuka ku balonzi olw'ebbula ly'entambula. Kino era bwe kibadde ne kubalimisa. For a long time, limited mobility has constrained last mile service delivery. Mukimanyi wabaddewo okukaaba kungi emyaka eno gyonna. Tetulaba abalimisa, tetubalaba. Bw'obabuuza abalimisa ku lwaki temugenda mu ndimiro z'abalimi baffe. Abamu bagamba nti tulina amafuta, tulina ntambula. Kati okunogira ekisibo kino n'ebirala eby'engeri eno eddagala, gavumenti eriko emmotoka eziwerera ddala 69 ne pikipiki 134 zeegulidde abavunaanyizibwa ku by'obulimi n'obulunzi mu disitulikiti ez'enjawulo okwetoloola eggwanga lyonna. These vehicles and motorcycles will now enable you, our extension staff, to reach farmers more efficiently, provide technical support in a timely manner, strengthen monitoring. We really want to improve on the extension service so that the farmer should not be left suffering, but the farmer should be able to benefit, and this will be able to help us to promote productivity, market access, and the resilience of the value chains that the project is implementing. Zino zakuyamba mu kusembeza obuwereza bw'eby'obulimi n'obulunzi eri abantu. Gamba ng'okubatuusaako ebikozesebwa mu budde, okubadduukirira mu bwangu nga bafunye obuzibu, ne mu bwetaavu obulala bonna. Omumyuka w'omukulembeze w'eggwanga Jessica Lupo yazibakwasizza olwaleero ku kisawo e Kololo mu Kampala. Please hand over represent the fulfillment of government's commitment to equip frontline extension workers and technical teams to effectively serve our farmers. Abakugu ku district wabeerawo embeera mu sub county batuke bagendeyo balabe ekiriwo. So lwekwaso tekyaliwo, tekyali wekwaso, wekwasa sina ntambula sina kino. Minisita w'ebyobulimi n'obulunzi Frank Tumwebaze asinzidde wano n'alabula abalimisa n'abasawo b'ebisolo nti ke bafunye entambula bangalo bunanika kubajjutuka. Tetwagala abantu kubeeraawo ne bakola bibaagadde omulimi n'abonaabona akawuka k'omwanya ne kabonya abantu. Kalusu nebona batuuke mu bantu babayigirize babalage kyakukola practical demonstration. Enteekateeka eno yatandikidde mu disitulikiti 69 wabula nga yakubunyisibwa eggwanga lyonna. Abafunye emmotoka ne pikipiki zino balina essuubi nti zaakubayamba mu bisomozo ebibadde basinkana. It will enhance mobility for the extension workers. They will be in a position to reach to all the many sub-counties. You know, Kotulo district has 19 sub-counties. And I can attest to you that mobility has been a challenge. Enteekateeka eno ekoleddwa n'obuyambi okuva mu banka y'ensi yonna ng'emazeewo ensimbi zaako n'ezisoba mu kawumbi kamu n'obukadde 3. Habat Kamoga, NTV Akawungeezi.